nga bwe naliwo nga bamujjako embuzi nange kye nakoze ne mubuulira paati kati ndeesa akatabo k'embuzi akookubiri paati tu akatabo k'embuzi abamujjako embuzi kubanga yanneesabidde saagala kubaga bigambo bino nze talina tteeka mwagenda kunvunaanira. One, nze kyonsaba ky'okuwa ninga janzi bw'onsaba olutalo ndukuleetera bw'onsaba information njikuleetera sirina kye ŋŋanira kubanga ku nsi ndi muyise enkya ŋŋenda siriiwo. Kati omukyalo ono yazze n'ayogera ebigambo abiwulidde bulungi nnyo. Ekyankutteko okugamba nti president yamujjako embuzi ate nze naliwo mubuulira baali embuzi ne ŋŋamba of course ngenda gikubuulira. Najja nayogera ebigambo bingi nze sitya bigambo nkuwa facts. Kati nze n'akatabo k'embuzi abaatwala embuzi paati ttu ne mujja kutya. Kati mukyala kambaddire bulungi nnyo mulingo mukyala ono ali questinga sikola information ng'oli taginsabye nga tanneeyitidde wulira. Yagambye bw'ati. Eyanzijjako virginity nga temumwogerako. Oyagala mutugamba. Kyagulanyi yanzijjako virginity nga temumwogerako. Mwogerako mmwe by'omumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera. Gwe bagambye anneegaana. Twabeeranga wali eri ekamwokya nga ku Mariandi naye owa Antoine. Tebajjanga baba bayaye ba Kyagulanyi biki. Ajira osobola okuddamu statement eyo. Kati by'oyogera olowooza njogera byakuddisa mwanyi mugenda kuvayo mu nvume ye njagala lumbu ye ovayo yogera omutuufu eyanzija ku virginity. Tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo. Gwe yogera ebituufu nti Kyagulanyi ye yajjako Namyalo virginity. Kyonsaba kyenkuwa. Tugenda tutandikira eno bulungi nnyo eri paati mwagiwulidde kati nze omanyi sitta kibe nga sina kikenenya ndusu. Taata we kennyini yababuulidde ekisole w'omukyalo ono kati kansoke mbuule taata we ng'akonfamiga part of the information gye nabawa luli nga nsoma akatabo k'embuzi. Kati ne taata we kasooka akonfamingeko mugenda kuwuliramu amannya ge nayogerako ne ge ŋŋenda okuleeta olwaleero mu katabo k'embuzi. Ono kitaawe. Tulamu katono n'afuna abbe mukwaya n'amuwasa wamala okumuwasa n'abeera naye nga yampangisira ennyumba yakolaki buli kimu n'amunyanjira bakoze ndika bakoze eki ne batabuka n'afuna Muzaffaru wulira mutabani wa Ndondo n'azaalayo omwana yali omwana yali musini afiri muzzukulu wange kati yabiriwa yakukutangiri yabisemanga kiro munzikiza. Kati muzeeyi gwokola ki mu biseera obeerawo otya muzeeyi? Wano wenjagala wano. Tulamu katono n'afuna abbe mukwaya n'amuwasa wamala okumuwasa n'abeera naye nga yampangisira ennyumba yakolaki buli kimu n'amunyanjira bakoze ndika bakoze eki ne batabuka n'afuna Muzaffaru mutabani wa Ndondo n'azaalayo omwana yali omwana yali musini afiri muzzukulu wange kati yabiriwa. Ye paati ya information gye nabawadde kati omukyalo ono kansoke nsoma akatabo kak'embuzi ne referensi nga weeziri. Kansoke mbaweeko bulungi wano kuba leero nnalonde ku bifaananyi nze kasito nsaba nga nkuwa ky'oyagala. Ye kennyini ajja kujja bamuwulire ebisigadde ku kyayagala. Mukyala Nansereko Hadija waŋŋamba munnange ndeeta akatabo ko ak'embuzi abaagirya. One, njala public etegerete omukyalo ono alina amaka emukono wabula ekiswaza omugagga kwe kutanako entula ng'ate abadde yeesoma nti alya nnyo ennyama. Ku kyalo kwe yagula poloti y'ettaka oba poloti kwaliko oluzzi omukukyalo ono bamukwata lubona ng'anaabira mu luzzi. Omukyalo bamukwata lubona ng'anaabira mu luzzi emukono ku kyalo kwawangaalira. Bamukwata lubona ng'anaaba abaali bazze okukima amazzi ng'anaaba bute buswa emukono abali emukono mujja kunjulira ku kyalo ekyo kyalo nja kibaleetera olunaku olulala. Omukyalo ono ku lukalala lwabo nga bwe muzeeyi babagambye Muzaffaru ye musajja omu ku baali bawasizza omukyalo ono wabula Muzaffaru yalemwa obwenzi bwa Nansereko Hadija oba gwe muyita Namyalo Hadija era n'amugoba nga nina bugisimufungizi yamugobera luddawa wuliriza bulungi nnyo. Muzaffaru wamala okuwasa Hadija ne bazaala n'omwana kati akulidde emyaka. Muzaffaru yatandika okuwulira nti mukyala we ayenda oyo Hadija Namyalo Nansereko n'atandika omulinnya akagere era yamusanga mu bitundu by'e Kansanga mu dancing hall gye bamusanga mweze muyita loogi era n'abakwata lubonda n'amusikako essimu era awo
yaliko ne MP omu gwe bayita Mukwaya eyali amudeddeza ebiseera ebyo. Oyo musajja Muzaffaru yakwata Namyalo ne MP gwe bayita Mukwaya era yamukwata lubona nga bagenda kuyasa empiki n'amuggyako essimu. Mu kumuggyako essimu Muzaffaru agenda okubikula essimu nga buli nnamba y'omukulu mu gavumenti mu NRM ogibikula ng'erimu message eziraga laavu esukka n'eyabikira Maria. Wabula Muzaffaru okugwawo ekigo yasangamu ebikolwa ebizibu nnyo nga biraga nti Kisawuvuga y'omu ku baavuga embuzi ya Namyalo n'agitwala n'agijjako omugwa n'agirekera nnyiniyo era akyatambula nayo. Muzaffaru mugatteeko MP Mukwaya oluba mukwata 100 ekansanga ng'ali naye bagenda kwesa mpiki. Then olyoka ogatteko Kisawuvuga Jeno Salimu Sale akandonaho naye yaliya. Muzaffaru yali husband yamuzalamu omwana naye yali nnyiniye. Era okuva ku olwo omusajja n'agamba Nyansereko nti owaaye omusajja gw'omanyi gwe bakyusa omusaayi nga bakyusa oilo w'emmotoka naye munnange wamuwa embuzi nga omanyi omuntu bwe yeekaza omukyalo ne yeekaza namuga tebikwatako nze nkola byange binnyumira genda okola ebyo nziriza essimu yange. Omukyala bw'atyo n'ayogera kufuna agenda mu famire aloopeyo naye nga gwaloopa mu kukalu wajjo tamanyi muntu musenzi. Oyo mutegedde awo nsomyewo babiri. Kuliko musajja mukulu eyagenze najjanjabibwa e Germany emyezi 6 n'amala n'akomawo n'azimba church. Mumutegedde message bazinzigyeko ne namba sikyaziraba naye nze njabbawo information. Kuliko musajja mukulu eyagenze e Germany bamujjanja emyezi 6 n'akomawo n'azimba church gumuyita Samu Kuteesa Kahamba naye yaliya yomu kubali embuzi ya Namyalo. Gwa lusaba nze njadde kuleetera mpaka ku mulyango. Samu Kuteesa mutegedde, Salimu Sale mutegedde. Tugenze maaso political warfare zino kasito zinumbiramu bowedde. Tugenze ku Garrison Wabuyi gwe mmanyi Gravity omutujju naye yali yomu kubali embuzi. Garrison Wabuyi Gravity omutujju yomu kubali embuzi. Tugenze ku Yasini Mukasa gwe nga liri puzzle naye yali embuzi. Bande basobola kwegaana. Nawo naye nabana nono naye yali embuzi yoyo. Tugenze mu bantu aballa. Mu 2 omukyalo ono era yayanjula sentamu gwe yakubanga abantu ebibajjo nabaga nti omwami ono abeera mu America Boston era musajja mugagga. Wabula kigenda okuzuuka nga Boston maani ono sentamu tabeera nko mu America musajja musawo muganda mu bitundu by'emukono. Era tebaamalawo bbanga ddene lwakuba yamuzalamu omwana. Kigenda okuzuuka nga musajja ono musajja musawo muganda era bayawukana bubi nnyo. Era ekyavaamu ng'okozesa state machinery kyagenda okuzuuka ng'era omwami omukyalo ono yali emabega n'akwata omusajja ono n'amusiba eruzira gyali essaawa zino ku biragiro by'omukyalo ono Nansereko Adija. Mwene muwandiika tugenze mu maaso. Kuliko omukulu gwe bayita Tanura Brian naye yaliya. Kuliko omukulu gwe bayita Buyinza ono wa PPG naye akola mu security operation oba security agency za Museveni naye yaliya. Kuliko Haji Musa Muyingo Sebandeke ono chairman w'Ekatale Mayanja zone Kikajjo wadi parish Kyengera town council Wakiso district naye yalya. Kati ewe yemuko kabaalo eyatwala embuzi y'omukyalo oyo. Kati omukyalo ono yalowooza nti asobola okwefuula omutuufu essaawa yonna. Ono Tanura Brian oyo naye yalya. Go ansabye mbakuleetere oyo Tanura Brian naye yakola ki? Oye mufunyeko footage we oyo naye yalya. Omula bulungi nnyo oyo naye yalya. Footage uyo mulina. Omula bulungi nnyo oyo yalya.
ono buyinza owa pigigi oyo naye yaliya manyire kuno kwali information agenda gifuna go wansaba akatabo k'embuzi nkakusomera oyo naye yaliya mpulya bulungi oyo naye yaliya guwa lutinkudde eno political warfare bw'ogigendamu empola oyinza ogweddalu oyo naye yaliya kati ono ye yamuwasa gwe yali agamba ava Boston oyo yali amuwasiza n'amugoba oluvannyuma gwe gati yali ava Boston kumbe musajja musawo muganda yo yennyini n'abalala kati mukyala gwe wuuyaawo kamubalage wano kubanga n'omusajja naye entunula emalamu amaanyi wuuyo entunula ekola ki emalamu amaanyi oyo naye yomukubbo kati ng'oyagala okumanya lumbu y'omutuufu yaani ddamu olumbe Kyagulanyi olumbe National Platform ngenda kuleeta ba surprise public figures nga n'emmengo we bali ojja kutya nze saagala biteredde entalo za meeza ziriko ebyebbeeyi byenjagala nnyinyi ziyiike njagala oddemu omanyire Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyire National Platform ngenda kuyiwa emmeeza ngikubeko buli kimu kyonna ekyetaagisa kubanga n'obujulizi mbulina gwe ddamu onyenye emmeeza kwata yogera ebigambo bya NRM muwana mukamaawo mukole project zammwe za NRM sikuyinaako buzibu era olwaliro wenkomye okwogerako nga nsomye akatabo page eyokusatu koddamu okumanyira Kyagulanyi n'omanyira National Platform ngenda n'abali emmengo nja boogera n'abali mu gavumenti abanene ngenda boogera njogeddeko bokka nina bangi wagambye sime gwosinga okwasama mu Kampala biki sirina buzibu gwe yasama ne gwe wansabye akatabo k'embuzi nkakusomere bulungi abaagirya mboogedde bulungi nnyo kati ddamu oddemu oleekaane ng'oyogera ebigambo ebyo ojja kuwulira nze sirina buzibu naawe akatabo k'embuzi nkakomezzaawo olwaleero kubanga nze nkwata olutalo nedutusako olutuusa nendikumekkeza kati nkyaluwumulizzaamu awo koddamu okwogera ebigambo ebikyamu ku Kyagulanyi nentuukatuuka ntandikira Mmengo koddamu akatabo k'embuzi nkatandikira Mmengo kajja twalawo Mmengo bonna basinga obungi ekyo kyo nkigambira ng'obudde bukyali saagala kukulwisaawo nkutegeezezza ng'oddiramu n'okola amanyangago no yogera ebirungi bya NRM Museveni byakoledde abantu va ku Kyagulanyi va ku National Platform tetuyira buzibu naawe akatabo k'embuzi nkayimirizzaamu olwaleero until further notice woddiramu akatabo k'embuzi nga nkagula naye kwolwo nja kukagulira Mmengo wentandikira mpozi Mmengo kansooka ensomeyo omu Ssentebe wa Buganda tuginyage mu mumanyi bulungi nnyo wandiikaawo erinnya lya Ssentebe wa Buganda tuginyage kandi oba mubamanyi abantu abo ani amanyi Ssentebe wa Buganda tuginyage wandiikaawo erinnya Ssentebe wa Buganda tuginyage mu muwandiikaawo naye yaliya mbawaddeko just Puriambo mukatabo kemme bwana baze akatabo kemmenga k'embuzi nja kasome muwandiikaawo Ssentebe wa Buganda tuginyage timumanyi Ssentebe wa Buganda tuginyage niddakiika ntono nnyo tulina obudde butono Ssentebe wa Buganda tuginyage temumumanyi sisalonga mulengejja Ssentebe wa Buganda tuginyage bamuyita Kiyimba Freeman Ssentebe wa Buganda tuginyage bamuyita Kiyimba Freeman unamumanyi Kiyimba Freeman ono mukyalina Suyuni yamumanyi bamuyita Kiyimba Freeman naye yaliya kati mu Bulange Mmenga akatabo k'embuzi katandikira kwoyo kajja kwetola mujja kuwulira ekinaafa mu bintu ebyo kati gwe ddamu oleekaane ng'oyogerera Kyagulanyi amafuukula agatali matuufu nammwe mwenna abakazi abeebuzaabuza state ya paradinze nga muli mu psychological warfare tactics akatabo k'embuzi nja kukagulira Mmengo mbabuuliddeko omu
siwe kiri nti ye kati awo katuveewo era nfundikiddewo kati njagala genda mu kye tuyita public cry y'olwaleero njagala egende eri bannayuganda mwenna nja kusaba message yange eno muginsindikire ewa jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Jjajja Kasimu Nakibinge abataka ba Buganda abayisiraamu mwenna n'abantu mwenna abali bamanyi Haji Ibrahim Kibirige Muwanga BMK n'okusingira ddala nkubira omulango takungula eri jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge abayisiraamu mwenna abali bamanyi BMK mikwano gye nammwe abalina information ekwata ku butya Ibrahim Kibirige Muwanga bwe yali yeeyisa n'ebintu bye bannange omuntu lwaki mumwagala mulamu Haji Kibirige Muwanga yawanga abasiraamu ssente Haji Ibrahim Kibirige Muwanga yaliisanga abantu yasuzanga abantu yaweereranga abaana yakolanga charity za buli kika ne mu kaseera kana ak'okugezesebwa mwenna abasiraamu n'emikwano gya Ibrahim Kibirige Muwanga mumuvuddemu buyinza okuza nti yafa teyafa amaanyi galwanyisa mu famire mu baana be n'abalogana n'emikwano emaali ya BMK Kibirige Muwanga etwalibwa wabula musirise naye nga mubulamu mwali bangi nnyo nga mumuwaana nga bwalina ekirivu ekyeru ekyalawundi mumuwaana nga Allah bwe yamugerera okumuwa ensimbi n'obugulu bwazo ne muwaana nti BMK gwosinga era gwosinga Afrika n'okufumba piraawo okufumba omuceere jimu ennungi bizinesi zitambula bulungi Allah akuwe jjana Allah akole ki Haji BMK Muwanga tasobola kufuna jjana ng'abaana bali ku nsi babonaabona bagagga kwagalana manyi mulimu abakyamu naye muve mu maali y'omusajja Mukulu Kirumira Bagale Barambaruga Hari Chief Justice ne Judicial System namwe mulina abaana muzadde na ye system y'okuba nti muleka omuntu afudde mutandika okubba emmali y'omugenzi kikyamu ebya Kaisari bya Kaisari ne bya Katonda bya Katonda family ya BMK Muwanga eri mu kubonaabono olw'abantu abeegayagaliza ebintu by'obwereere Baram bobanga wawola seto mvubuka wamula sente ngero kimanyi nti wamuwa sente zo naye ng'okimanyi nti ebintu byonna byakuguza bya kiyayi Bala mugenda onoonyo omuvubuka oyo nga tokozesezza kkooti zammwe za kiyayi omukwate oleete kubanga tiyalina powers of Antony zitransactinga kutunda property za musajja Balamu ne Kirumira mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu bye mwagula bya BMK Muwanga mwabigula mu bukyamu moreover nga Kirumira BMK yali mukwano gwo ng'ali mbukwagala na group essaawa zino family mugikuba amayinja muli mukuba bya bugagga by'omusajja nga mukozesa olukujjukujju nkusaba Mukulu Kirumira Bagale Barambaruga Hari tewali agenda na ttaka mu ttaka muno muntu wali agenda na kizimbe wadde ekitaka lyonna mu nsi mugenda bireka kuno tekijja kugasa nga Mukulu Muwanga ali mu ttaka abokutanga family eri mu kubonaabona olwaleero kooti yasala omusango n'egamba nti omuvubuka gwe mwakola ne transaction buli kintu yakikola mu bukyamu teyalina powers of Antony n'ebyapo bikyusa tafunye powers of Antony era bifuna mu bukyamu wabula under the influence of the state operatives omulamuzi eyali musango ogwo gwe bawabira Kirumira gwe bawabira Balamu omulamuzi n'asala third party judgment n'awa judgment ng'agamba nti ebyakola byonna byali bituufu nga tesi bituufu era teyali na muvubuka kujja mu kkooti musalya musango n'agamba teyeetagisa kubeerawo omusango abawaabi batuufu nnyo abawawaabirwa muli bazibu Chief Justice Wunyidolo Judicial System abakulembeze b'amadiini muyamba abaana ba BMK Muwanga emmali bagitwala olwala bagezezaako okgenda ku property ekibadde kuba mayinja kuba motoka zonna bazaasizza olw'ensonga nti abantu bakola ki abantu baagala okubba ebintu by'omugenzi olwaliro kiri wa BMK enkya kigenda kubeerawo olwaliro abaana ba BMK babonaabona aba bagenda okubonaabona enkya mukazi wa BMK baganda ba BMK bali mu kubonaabona olw'obufere era na mu bufere bujja kutuuka mu famire bwe teri kintu kibbe kiwangaala ne Bibuli etugamba nti bw'attu olimala okubba naawe ne bakubba nga wakawummuza Chief Justice Wunyidolo nkusaba ogoberera omusango gwa BMK Muwanga Kibirige omulamuzi yali omulamuzi ya third party nga takkiriza na muwawabira okubeera mu kkooti n'awa favor abasajja ba state ababbi okubba emmali ya BMK mu muyita abannyonnyola yakikola atya
Era Chief Justice lwaki kooti weziwa court order ate police ziyimiriza court order nezikolagana ababbi bagala okubba emali ya Ibrahim Kechu mu Muwanga ate si yekka abantu bangi babbiddwa. Ero yabadde ensasage badde ku bimu ku bizimbe bya BMK Muwanga. Mukasa uyu atayagala kuba bawa Brenda. Mukasa waliwo ekikoti yayo. Wama motoka. Ekikoti ekirimu emiggo kiri awasikanda. Bali mukubira bwate motoka ya Brenda. Besirika. Baleke. Wanji? Nena mugende. Nena namwe. Nena namwe mumuleseye pa. Ogenda munaba muleseye ka amayinja obugalaba nga gajja munnamwe mamuleseye keeri mugende Njaba wa mulindeeko temufaayo. Atayagala kuba bawa Brenda. Mukasa. Waliwo ekikoti yayo. Wama motoka. Bali mukubira bwate motoka ya Brenda. Baleke besirika. Baleke. Wanji? Abagala kutugobawo bazimbe. Obakuteko obozeleeti. Motoka ya Brenda tetukwatako baleke bagikube tetukwatako motoka gyotata kuruma kancho nimba ya kasigala bamuko bakasigala bademwe Jara boy information wano mukasa asikamala ku deletinga mu videos zemazo balaga mfune space wembalagira videos endala obudde bwensigazayo kuwa Where is he? Where's Gideon? Up there. You come down and we talk Gideon, you're gonna... Tumuveko. Alo, vamos. Jara ku deletinga mu mfune access ku information endala kubanga nyingi Gabayo. Obalabye? Obalaba?
bakwate nga ne poliisi eriwali kandi bakwate nga ne poliisi ogikwata ng'eraba gikwate nga ne poliisi gikwate tebagala okrossinge tebagala kati mulaba lwaki teba subhanallah bamenya kivimbe abamukulu ebiyinja wallahi nedda polisi nedda you need to arrest her. You need to arrest You talk to Brenda. No, by the way, you need to arrest them. Pata, where are you? Mona sonywa video zino jazizanyemu kwemu nga wende editing eriko nga nzanye endala. My friend, have you seen the bricks they've been throwing? Video nzanyemu kwemu nga bwenzi deletinga okcreatinga space. Kati mwe security egenda kubakuba egenda kubakumira ku side ye wamwe mwekumire wamwe banaabawa bakuma kusigala wamwe obutakugendeeri wale endala ina kyaloza Njala kuzideletinga nga mbwa information eyo kati mu ddakiika zino entono ezisigaddeyo kono kwe kusaba kwange. Mukulu Bagale Kirumira ne muwalawo Brenda Kirumira. I'm so saddened okuwulira muwalawo ng'ali involved in bintu bino. Mukulu Bagale Kirumira ne muwalawo Brenda Kirumira saako ne mukulu Balambalo Gahare. Mwandibadde ekyokulabirako mu ggwanga kubanga amannya gamwe gasawuninga okubeera popular and rich. But bwe muba temusobola kugenda mu mateeka na kugumiikiriza amateeka kyegoogera ekifaananyi kye musiga eggwanga mubasigira kifaananyi ki. Era kambuuze mukulu Bagale bw'obanga oli mu buvuyo obwenkanako bwekuti singa Katonda akujjula essaawa zino osuubira nti abaana bo they can manage all the wrongdoings you have committed against Ugandans in terms of grabbing land and properties. Can they manage? Brenda, at your age, Brenda Kirumira, let me ask you one simple question. What if the government is overthrown today? Will you be able to answer the questions of your involvement of grabbing people's properties at your tender age? Brenda Kirumira, if you can't advise your father that whatever he's doing is wrong, or let you and your father force the law and orders or the court orders, do you think you will manage life without your father? Because very soon he's going to be eliminated. Very soon kitobagenda mujjawo gwagenda osigala ne bagamba temusobola kumanaginga nsi. Bwemba temusobola ku advising kitammwe nti yes mwagula temwagula amateeka gasomagana tugafollowing bwe tuba tugafollowing ekiddako. That is it.
mukulu Kirumira ku myaka gyo ne sente Josephine Banga boba tosobola kutula n'abantu in fact go chairman wa kwagalana Ibrahim Kibirige Mwanga yali among the top funders member of kwagalana boba osobola okuyisa bwotyo family ya mukwano go nga tosobola kutula na babu ya kituufu ate abatalina manya mbatwala motya. It's a simple logic. Bwembanga waliwo obuguzi oba obutunzi nga bwogera mu ndagaano nga ne kooti yasaze omutwale kye mutwala ekirala mu kireke lwaki muwalirira ku bitali byammwe. Ngenda basaba okujja nga gali makweka nsaamu bwobanga BMK yali omu ku ba founder members era bafanda bakwagalana ngera wali mukwano gwe ngera toli munyaguluzi nkusaba otuulere muwala wo Brenda Kirumira mutuulere family BMK mujje empapula nga bwezogera buli omu aveewo nga buli omu ategedde monne ebintu by'okulwanagana biveewo. Teri kintu kibi nga kufuna mpanana ne neighbor oba na muntu abadde akumanyidde ebbanga. Essaawa zino Brenda Kirumira kitaawe akyaliwo naye essaawa yonna avaawo according to my sources. Ojja kubeera subject to questions and you have to answer which you can't manage at your age. Gwo omukuba administrators ba Kirumira properties oba estate naye tolina wadda akatono kojja kusobola singa Kirumira ekimbezezaawo just Katonda n'essaawa yonna singa avaawo Brenda Kirumira you can't manage. Kitawalina ebintu byatagamba byakoze ffe tubimanyi publicly tubadde tubyogera nebo batasobola kutuuza kitawo n'omugamba nti kino kikyamu ng'olina diguli ekuli ku mutwe ng'obadde musuubuza ebbanga lyonna kitegeeza agattula ge gaasaka oba agaasaka ge gattula. Kiki kibemazaamu kiki mutalina Brenda Kirumira kiki mutalina Kirumira Bagale kiki otalina ogenda gula poloti mu ggulu oba ogenda gina n'ebizimbe. Lwaki otuuka kussa erisobola okundwaza omulwadde lwaki otuuza kussa erinyiza omuntu eyafa boba wagula please tula ne wagulako mubuulira buli mwafune boundaries ze buli muntu afune party ye ya property. Lwaki temuyiga nze nako bintu birimu okuyigiriza omuntu ne oba family member wange nkugamba open obonchawa nonchawa kuba sigenda kulya wanyoko siya wakitaawo mwabagamba nti mummanyi temummanyi lekyo vuna baga nti buli akola video nga nnumba tomanyi nze ne boba muganda nge nokola ensobi nkubuulira nti ekyo kikyamu ne twawukana ekirala ne bw'otinkula olutalo nga ntuddawo nga nkula tubadde mukyamu nzinga buzinzi emikono ne balyoka bakukuba era bw'omala okunoga nkugula mukulu onoze nti that is me nkobere muganda nkobera nenkugula nti that is wrong era nkusalira omusango. Bwobanga tosobola kumanya lumbuye yaani ebintu ebitune mukwatako tosobola kukola propaganda blackmail kunze omuntu omukyamu obeera mukyamu era nkubuulirawo kyovala ne muntandikwa nga tuli mu national platform ne people power buli omuntu avaawo ne mugamba ne munyiiga kubanga temwategeera that is me. Nkubuulira openere kobere muganda wange kobere mukwano gwange kobere mwana wange nkuwayo ne bakusinsimula embooko n'omala okuzza omusango gwo ne bakusinsimula ne bakusiba omala okukiwona ekibonerezo nodda that is me. Kitegeeza tewali amanyi era temuli mmanya. Era n'abamanyi tebasobola kuwa evidence ntuufu kunze kubanga that is me. Brenda Kirumira ne taatawo Kirumira ne n'oyo mutuule mujjawo distributes z'ettaka eno n'ebizimbe. It's a simple logic wante wali agenda na property mu ggulu oba mu ttaka. Nze ne bw'otinkula olutalo ng'oli mukwano gwange I don't get involved in personal wars nkuleka ne bakukuba n'onoga era omala nga mbuuza muganda wange omaze okujja nti ye tugende that is me. Yensonga lwaki ne mu people power buli omu mugamba nti kino kikyamu nti gw'oli mukyamu n'obeera muganda president ngenda kugamba ne bw'obeera ngenda kugamba sirina ludda siba na ludda kuba sikolera ku ludda buli muntu kyogera kati ng'omusizaagula essiyani n'ekintu kyekisobola kugambira open kyekyo sisisobola yensonga lwaki mbaga sikola visa sinoonya mirimu sigula air ticket situunda amataka sikola ki omulimu gwe gwakulwanira ggwanga simple as that era bw'ojja sima ennoonya mirimu noonya sibiriimu ebyo sibikola era bwe nkuleka ne bakuba n'onoga bulungi nnyo that is me era abamanyi bajja kugamba lumbuye nti kwalite za lumbuye oyo kwata ku lumbuye kasita mutandika okuwulira ebintu ng'omanyi kati oyo amanyi lumbuye naye atamanyi lumbuye ajja kuga buli kimu kyayagala okulya nonsense naye nze nkubuulidde. Brenda Kirumira tuuza kitaawo
Kirumira tuuza abaana ba Kibirige mwogere ensonga zino zigwe tere kyetaagisa kubatandika bakubisa mayinja ndabirwamu kukozesa state okujjako nga properties sizizo ng'olina gw'okolera ne bwe zibanga ssente zizo nga Ibulayimu Kiwirige Muwanga yali mukwano gwo. Sit with the family, you settle those distributes. Bulenda Kirumira, at your tender age, tosobola kulwana ntalo za kitaawo kubanga naye alina eziri wansi wa piro zaatannamaliza ku myaka gye. Bwana agenda, will you manage? Soko tule mu sofa yongo liko TV eno gati what if Kirumira is dead right now, will I manage to control the forces ezigenda okuvayo nga zibanja properties zawe entuufu n'enkyamu? Will you manage? You will not. Ngenda kusaba mutuule nze nasigaza kulya webaka ensi nagivaako kubanga nakyasitana kizuula nti ekisinga obukulu mu nsi kasita ofuna ekyokulya ne webaka n'otunuulira ensi y'emirembe gy'olina teri alina kintu ku nsi nga nfundikira. Nobody owns property on this planet Earth. You just use it for a particular period of time. You own nothing, you lose nothing. When you lose something, that means time has reached that something to get out of your hands. And that's the right time. So we muri ga solution y'obulamu toyina kyofirwa toyina kyo owninga mujja kulekerawo akamanyira kabakunganyisa ensimbi n'okutta bannayuganda as if mugenda lero mu ggulu. Oyina ennyumba bisenga 27 osula mu kitanda kya fuuti 4 ku 6 ebirala bikozesa ki? Oyina abaana bagenda gikulekamu bagende egenda kubeera mbaani? Oyina ettaka mayiro namba tokkiriza abantu kubeera kubagenda kulizikako wenna? No. Njagala mumanye simple methods of life. Ntono nnyo ekitwemazaamu kitono nnyo. Ogenda okuloga omuntu ologa waaki? Gwolina obulamu bwe. Obba omuntu obba waaki gwolina mu bulamu bwe. Okwata edi mutu omunyiga obulimaawa omuggyemu information yagirina. Bw'oba towaspaya bayitirivu ku kitemu afuna information. No, edi muntu is nothing. Okitegeera? Obbo muntu sente za visa nenga gobba sente za visa naye alina ebizibu bye. Bw'ozirya ogenda kubeera kwezo myaka gyonna? No, era zigenda kuggwa ojja kunoonya endala ez'okubba. Obulamu bumpi ate tewali abugaggabaliramu. Just ekyo kyolina kyekyo kikuyisa omulamu okutuuka ku kyolina okubeerako olunaku lw'onoofa. Mulekerawo ettima bbi. Muhoozi wonna w'oli ku myaka 52 bw'obanga okyalowooza nga Ssebbanga ku myaka gyo nga tokola nkona mulimu sente oli kusereza muwa musolo kw'osomedde kw'okulidde kw'okwanidde kw'ozaalidde naye nga tolowoozanga konti ensi esobola okukyuka n'odduka emisinde nga n'empale togyambadde tayimu egenda kujja nga teri munnayuganda asobola kugamba nti oyo mwana wa Museveni. Natasha ne baganda musooke mutuuze mukulu wammwe oyo mugambe mukulu waffe oyo ekintu ky'okola kikyamu. Kubanga ensi esobola okukyuka nga bwekikyukidde abalala ne mutandika okifo nga mukizza munda. Ng'ezaali street z'e Kampala muyitako nga bambega nga mulingiza awanya atandaba. Nga just budde butuuse nga tuna kyosobola kukola ng'ensi ekyuse. Muhoozi sooka otule mu history wa Uganda. The first president of Uganda, the late Sir Edward Mutesa. Walina omwana yenda eyali involvenzeko mu politics oba okukola kidnap oba okutaba na Uganda? Nowhere. The late Obote waliwo omwana we yenna yonna at the time yali involved mu politics okuwamba okutta abantu? No. Idi Amin Azuro talina mwana yali involved in politics wadde okuwamba abantu. The likes of Tito Okello Lutwa, the likes of Lule, the likes of Paulo Muwanga, abaana babe tebagetinga involved. Soka weebuuze, history favors you nti no. Gwe olo kyekikulosa nti ogenda kufuga eggwanga Uganda after your father has tormented Ugandans for 40 years. Gwe ate before nga tonnajjala mu ntebe ate you are more worth than your father. Kyekikulosa nti wali kigenda kukyuka. You think the police officers you torture and UPDF officers they are about you. Kibayita okweyiwa amanda mu mbugo. Gwe lwaki obwongo bukulozesa nti gwe olina amaanyi mu Uganda osinga ne Katonda? Lwaki totulakawo n'okozesa omutwe gwo?
ku magezi amatono amangi golina wakitotola kuwadde megabyte 2 nolowoozaako nti kiki singa obudde butuuka ngenda kola ntya ng'obudde butuuse. Teri security nga nfundi, teri security esinga y'abannansi. Ne oba ne tanka, nobeera ne mizairo, nobeera ne nuclear, nobeera ne teri security esinga